Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda kubanga tuli wano. Mukama atuwadde akadde kalungi, obudde bwokya, naye twebaza Katonda mu buli kiseera kyonna tumwebaza kubanga yatuwa obudde obulungi. Mukama yatuwa enkuba ate n'atuwa n'omusana. Naye kakati omuntu ogaana okukyusa omutima gwo, okukkakkana, okwenenya, okwetukuza, kakati gwe n'olowooza muli nti osobola okugula Katonda ne ssaddaaka, oba oliawo ne Sawulo bwe yalowooza, naye tekyasoboka kubanga ye Mukama bwe yamutuma agenda azikiriza Abameleki. Bwe yatuuka eyo n'amugamba genda zikiriza byonna, endiga, abawere n'abato n'endogoyi. By the way, saagala kukyogera bwogezi, kangendeyo katono tusooke twekoneye tusomekoko tutegeere Sawulo gwe njogerako kubanga oyinza okugamba nti bannaye Sawulo ono gwatubuulira yaliwa era yakola ki? Naye wulirizaako bw'oti. Samwiri ekisooka 15 katusomewo. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti Mukama yantuma okukufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Oyo Samwiri yagamba Sawulo. Olwokubiri lugamba luti, bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye nti nekkaanya ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda, Mukama agamba, kaakano genda okube Amaleki, ozikirize eddala byonna bye balina, so tobasaasira, naye batte abasajja n'abakazi, omwana n'omuwere, n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Olwo lunyiri lwakusatu. Mukama atumye Samwiri afukeko amafuta eri Sawulo abeere kabaka w'abantu be Isirayiri, alyoke asindike Sawulo azikirize ng'era Katonda bw'agambye. N'agamba nti zikiriza byonna, tolekaawo abawere bonna, eŋŋamira, endiga, abakazi, abasajja, byonna zikiriza. Olwokuna lugamba nti awo Sawulo n'ayita abantu n'ababalira Etterayimu, abasajja abatambula n'ebigere obusiriivu 2 n'abasajja ba Yuda 10. Olwokutaano lugambye nti Sawulo n'atuuka ku kibuga kya Amaleki n'ateegera mu kiwonvu. Olw'omukaaga ne lugamba Sawulo n'agamba Abakeeni nti mugende muveewo muserengete okuva mu Bameleki neme okubazikiriza awamu nabo, kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna bwe baava mu Misiri. Kati njawulo ndowooza ogiraba. Abakeeni tebalina kubeera nga abazikiriza kubanga bo bakola ebyekisa eri abaana ba Isirayiri. Okiwulira? N'abagamba nti mmwe muveeyo kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna bwe baava mu Misiri. Awo Abakeeni ne bava mu Bameleki ne beeyawulamu. Olw'omusanvu lugambye bwe ruti, Sawulo n'akuba Abameleki okuva e Kavira ng'ogenda e Suuli ekyolekera Misiri. Olw'omunaana ne lugamba nti n'awamba Agagi kabaka w'Abameleki, n'azikiriza ddala abantu bonna n'obwogi bw'ekitala. Olw'omwenda lugamba naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna, ne bagaana okuzikiriza ddala naye ebibi byonna era n'ebitali bya muwendo ebyo bye baazikiriza. Ndowooza otandika okulaba wa we tulaba nti Sawulo yajeemera Katonda. Olabye yazikiriza byonna byonna naye n'atazikiriza kabaka w'Abameleki, ate n'addira n'endiga ezassava byonna ebyali ebirungi. Katonda jjukira yamutuma n'amugamba byonna byonna tolekaawo, naye kati ajjeemu kabaka wa Agagi, kabaka tamuzikiriza n'ebintu. Naye Bayibuli egambye nti naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga ebirungi byonna ne bagaana okubizikiriza, naye ebibi byonna era ebitali bya muwendo ebyo ne babizikiriza. Olw'ekkumi lugambye nti awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samwiri eyamufukako amafuta nga kyogera
nti nejjusiza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, nti kubanga yamusitula n'amuyimusa okubeera kabaka, yatuma Samwiri amufukeko amafuta, yamulonda. Naye Katonda agamba nti nejjusiza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera, so takoze ebiragiro byange. Ebyo byonna bye byaganyisa Sawulo. Teyawulira ddoboozi lya Katonda, teyakola biragiro bya Katonda, yakola kinandiyisa omululu. Bwe yatuuka mu kibuga n'agamba bannaye, nziteena ente ensava, eno endiga eno ensava nga ngitta, noono kabaka ayinza okubeerako ebikulu byankolera nga mmuttira ki. Naye eddoboozi lya Mukama lyamugamba, Katonda abeera n'ensonga bw'aba akutumye, n'agamba genda okole bw'oti. Era bw'atyo bwe yatuma Sawulo. Naye Sawulo bwe yatuuka wali yasooka kutaasa kabaka Agagi, n'ataasa byonna ebisava n'abantu. Wuliriza 11 n'egamba bweti, awo Samwiri n'asunguwala, yoyo yafuka ku Sawulo amafuta, n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Eyo nno yasula mu night prayer. Abantu olumu beewuunya abalokole nga basaba ekiro, naye kino kitegeeza nti Samwiri yasula akaabirira Katonda. Obusungu bwamukwata, obujja bwamukwata obwa Katonda, kubanga Katonda yennyini yamutuma afuke ku Sawulo amafuta amutume. Naye bwe yamutuma, labayo ate Sawulo bannaaye takoze nga Katonda bwe yamutuma. Kakati ekiruyi n'obusungu n'obujja obwa Katonda buyikiddaani Samwiri. Laba Bayibuli egambye wano nti Samwiri yasula akaabirira Mukama okukeesa obudde. Olwaki? Awo Samwiri, olwa 12 tugambye nti awo Samwiri n'agolokoka mu makya okusisinkana ne Sawulo, nti Sawulo yatuuka ku Kalumeeri, era laba ne yeesimbira ekijjukizo, n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta Girugaali. 13 egamba nti awo Samwiri n'ajja eri Sawulo, Sawulo n'amugamba nti oweebwe Mukama omukisa. Sawulo nno yagamba ebyo, oweebwe Mukama omukisa, nkoze Samwiri, nkoze ekiragiro kya Mukama. Okiraba ebiseera ebisinga Katonda atutuma ne tulondamu bye twagala okukola, naye ate ne tulowooza nti tukoze. Kakati Sawulo ye yali alowooza nti akoze, era labayo bw'awa Samwiri omukisa nti oweebwe omukisa kubanga nkoze Mukama bye yaŋŋamba okukola. Wulira Samwiri bw'agamba. Awo Samwiri n'ayogera nti okuba ejjagala kuno okwendiga nno okuli mu matu gange makulu ki? Okimanyi nti nno Samwiri alina communication ne Mukama. Olwo atandise okuwulira ente ziŋŋooŋa, ekimulaga nti ono alina bye yeesigaliza. Ku Katonda byonna bye yamugamba okukola teyabikola, naye alina bye yakola ki? Bye yeesigaliza. Nti okuba ejjagala kwonna okwendiga nno okuli mu matu gange makulu ki? N'okuŋoomwa kw'ente kwempulira. Olwa 15 lugamba Sawulo n'ayogera nti bazijje ku Bamereki ne bazireeta, kubanga abantu basonyiye endiga n'ente ezasinga obulungi. Oyo Sawulo yayogera okuwaayo saddaaka eri Mukama. Okiraba wano, okirabira ddala nti Sawulo takoze nga Mukama bw'amugambye. Ebintu bye Katonda bye yamugamba okuzikiriza ate kwatodde, aleeta okuwaayo saddaaka eri Mukama. Kati nno Dawudi n'alyoka agamba nti saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Waliwo olwa 16 era wagambye n'agamba nti kubanga tosanyukira saddaaka n'akukuwadde ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera, nti naye saddaaka za Katonda gwe mutima ogumenyese, emmeeme eboneredde. Kakati nno wano yoona omwami alowooza nti biri ate byajjeeyo muno, abeera nga alazeemu Katonda nga atabitegeera, naye Katonda abitegeera. We yamugambira nti genda obizikirize, Mukama yali amanyi kyayogera. Naye kakati ono ye amaaso g'omuntu, era kyova olaba nti nno mu 16 tulaba nti ye Katonda talaba nga ffe abantu bwe tulaba. Katonda ye yalaba nti byonna bisaanidde okuzikirizibwa. Sawulo ye alaba nti bisava era birungi, tebirina kuzikirizibwa. Kakati amaaso ge ag'obuntu n'abantu, wano labayo Sawulo mu kifo ky'okukolera ku ddoboozi lya Katonda, abantu, nti abantu bagambye tusonyiwe
ebisava bino wuliriza ebyokuyiga bingi okuwaayo saddaaka eri mukama. Mukama kigwoyogerako katonda yennyini akutumye ate gwogamba nti omuwe byakugambye okuzikiriza. Abooluganda wuliriza emboozi enyuma eno katondawo n'ebirala tubizi namugamba nti okuwaayo saddaaka eri mukama katondawo gwe Samwiri n'ebirala tubizikiriza bw'atyo bw'ayogera. 16 Samwiri n'amugamba nti awo Samwiri n'agamba Sawulo nti sooka oleke nange n'akubuulira mukama byaŋŋambye ekiro kino. Tugambye nti Samwiri yasula mu kusaba obudde bwonna ng'asaba, naye eddoboozi lya mukama kakati ne libeera nga lirina kye limugamba. Kakati agamba Sawulo nti sooka oleke nga tonnambuulira by'okoze, nange n'akubuulira eddoboozi lya mukama kye liŋŋambye. 17 n'agamba nti Samwiri n'ayogera nti newankubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri. Samwiri agamba Sawulo nti newankubadde wali mutono naye Katonda yakulonda n'akufukako amafuta. Ebibuuzo bingi ebiri awo. Owooluganda newankubadde nga wali ng'atasaanira Katonda yakuyita n'akugjayo n'akufukako amafuta. Katonda yakukoza byonna ebyo by'okola. Katonda yakuwadde obulamu. Katonda yakuwadde ekkanisa. Katonda yakuwadde kampani eyo gy'olimu ng'omukulu. Katonda yakuwadde okufuga eggwanga. Katonda yakuwadde obwa LC. Katonda yakuwadde obwa Nnaabakyala. Katonda yakuwadde obwa prefect. Katonda yakuwadde obwa monitor. Newankubadde nga wali mutono naye mukama newankubadde nga wali mutono mu maaso gwe tewafuuka mutwe gwa kibuga. Newankubadde wali mutono Katonda teyakufuula musumba. Newankubadde wali mutono ng'onyoomebwa Katonda teyakuyimusa n'akuwa bizinensi eyo abantu bonna baddukira eri ggwe. Newankubadde nga wali mutono Katonda takuggyeeyo mu kinnya n'akufuula ekyo ky'oli. Wano waliwo ebibuuzo bingi, weebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Samwiri abuuza Sawulo kubanga yamufukako amafuta naye labayo teyawulira ddoboozi lya Katonda. Nga mpozi gwe bw'oli eyo nange nga tulina ebintu bingi nnyo bye tukoze ne bitasanyusa Katonda, naye jjukira twogedde ku kwetukuza. Kyokoze kyonna ekitali kya bwa Katonda owooluganda leka twetukuze. Naye kaakati amugambye nti Samwiri n'ayogera newankubadde nga wali mutono amaaso g'ogwe tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri, Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo n'ayogera nti genda ozikirize ddala abalina ebibi abo Abamaleki olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Ebyo by'ebibuuzo Samwiri byayogera ng'omuweereza wa Katonda bw'anaabeera nga ayimiridde n'endiga gy'asomba mu kkanisa. N'amugamba nti owaayi ojjukira nti Katonda yakuggyayo n'akulokola n'akuleeta n'ofuuka omuweereza. Kiki ekyandikulobesezza okugondera Katonda? Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama? Naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama? Eyo Samwiri yayogera. Olwabiri Sawulo n'agamba Samwiri nti okugondera ngondedde eddoboozi lya Mukama ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma ne ndeeta Agagi kabaka wa Amaleki ne nzikiriza ddala Abamaleki. Naye abantu kawulira ako, naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo eri Girugaali. Wulira Sawulo byayogera. Abantu kakati nno gwe Katonda akuyise, gwe mukulembeze, naye tulina okubeera nga tunoonya Katonda ne tubeera nga tetugendera ku by'abantu. Omusajja yenna ayimiridde nga Katonda Mukama yakuyita oba omukyala yenna olina okuyimirira n'oyimirira ku magulu go n'owuliriza eddoboozi lya Katonda n'otwala vision mu maaso n'okola Katonda kyakugamba. Oyinza n'okubeera mu kkanisa ng'obuulira enjiri naye ng'oyagala obeere ng'abantu kye baagala okuwulira gwe kyoyagala okubuulira. Naye Katonda si ye yakuyita, Katonda si ye yakufukako amafuta, Katonda si ye akuwadde okufuga ekibuga, Katonda si ye yakulonda. Abooluganda tukomewo. Bino ebiseera byonna nze ndaba nti Katonda atuyise tukomewo.
Katonda alina kyatwagaza, ayagala tukyuse emitima gyaffe tuwulire kye yagamba. Katonda yakugamba ki? Mukama yakugamba ki owooluganda bwe yakuyita okuva ku lunaku olusooka? Abamu bagamba nti bannaaye nze nali ndi wano nendaba ekitangaala, nendabira ddala Yesu najja n'atuula ku buliri bwange n'aŋŋamba ggwe nze nkuyise nkulonze. N'ogenda mu kkanisa n'owa obujulizi n'ogamba nti bannaaye Mukama yandokodde. Naye bannaaye ate kati kiki ekyabaawo? Mukama agamba nti kiki ekyabaawo? Oba oliawo waliwo Katonda gwe yatuma n'akubuulira enjiri, n'akubuulira ebigambo by'obulokozi, n'okomebwako n'okyusibwa, n'akusiiga amafuta n'akusabira, ebizibu byonna ne bigenda n'ojja n'otandika okuweereza Katonda. Katonda atandise okukutuma. Naye kaakati munnaye Katonda bw'atandise okukuwa omukisa. Waliwo omusajja wa Mukama eyajja n'abuulira n'agamba nti Katonda bw'atuwa omukisa abamu nga tutandika okugaziwa. Kye yali ategeeza nti nga tumwerabira Katonda. Katonda akuwadde ebyo okufuga nga bwe yawa Sawulo. Kakati Sawulo ye ali wali yeeraba ng'ali kabaka. Kakati bano abantu anti balaba ebyassava, balaba bagudde mu bintu. Abantu kye bakola kati yeerabidde eddoboozi ly'obwa Katonda. Agenze n'abantu abooluganda tukomewo. Abantu bakugamba kiyimirira ku kigambo kya Katonda. Obeere omukyala omuzira, obeere omusajja omuzira. Wuliriza eddoboozi lya Katonda okusinga okwesiga ebintu abantu bye balimu. Ebiseera ebisinga embeera ezitugwiridde ne tubeera ng'oluusi tetukoze Katonda nga bw'atugambye lwakubanga tukoledde nnyo ku by'abantu bye batugamba, kubanga toyagala kunyiiza bantu, oyagala okukuuma ekibiina mu kkanisa. Yes, si kibi abantu babuulire enjiri bulungi, naye tulina okubalaga ekigambo kya Katonda. Mukama agamba ki? Katonda kyagamba kye tugenda okukola. Ffe okuwonyezebwa mu biro bino, abooluganda mu biro nga bino, gugenda kubeera mutima gwe gugenda okukyusa embeera yonna. Leka twenenye tudde eri Mukama tukabirire Katonda nga bw'akyayinza okulabika. Mukama agenda kutulokola era agenda kutuwonya. Mukama agenda tulokola era agenda kutuwonya. Abooluganda kakati awo nga tulaba omusajja wa Katonda, njagadde kujjayo olabe kiki ekigaanisa Sawulo. Teyakola Katonda bye yamugamba, naye era okumanya Katonda kye yamalirizaako, katulabe kye yamalirizaako. Yamugamba bw'ati, 21 ne lugamba nti naye abantu be baatoola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo. 22 laba bwe lugamba, wuliriza bulungi. Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa. Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lye. Wuliriza pointi yaffe eri awo. Mukama asanyukira ebiweebwayo ssaddaaka, ebiweebwayo ebyokebwa okusinga okugondera eddoboozi lye. Baganda bange, Katonda atuyita kaakati, Katonda mpita ayagala mugondere. Naamugondera nti omutima nina omuwa omutima gwange ngondere Katonda. Mukama azeemu atuyita, ayagala okukyusa obulamu bwaffe. Mukama ayagala tumugondere. Mukama ayagala tuddeyo ku kwagala okwasooka. Mukama ayagala tubuulire enjiri ey'amazima ekwatikako, tubuulire Katonda yennyini nga ffe tuvuddemu, tuleme okufissaawo ebyassava, tuleme okufissaawo ebyokebwa, tuleme okufissaawo bakabaka abaajeema. Waliwo abantu nga bali mu kkanisa oba bali mu bitongole, nga bali mu bitongole naye ng'ate babifudde ng'ebyabwe, naye ng'ate gwakulira ekitongole mw'oli, naye nga waliwo oli azinyisa abalala akajuge, ng'atawaanya abalala, atawaanya okuva ku sekuritale, kwayonja, kwafumba emmere, yeefudde boosi, naye nga muli omulesewo naye azikiriza. Oba ayinza n'okuba ali mu kkanisa, omuntu ajeemye ali mu kkanisa, yeetaaga abaliidinga abakola mu kkanisa okutuulako n'omuntu ono ne boogera naye. Omuntu ajeemye akoze ekkanisa mu kkanisa naye akola bibye. Yeerabidde olunaku Mukama lwe yamuyitirako n'amulonda n'amufukako amafuta n'amuleeta okubeera ekyo kyali. Kati muli awulira nti asobola. Abasumba bonna abakavalinze talina ddoboozi ly'ayagala kuwulira.
abooluganda Mukama atuyita bwe tulaba ekifaananyi kino ekya Samwiri. Katonda agaana abantu abalinga bwe batyo. Kyekiseera tukomewo eri Mukama. Oba twasobya oba twava ku Mukama oba tetukoze Katonda byayagala, Mukama Omwoyo Omutukuvu tuviireyo nate. Dawudi agambye nti omutima ogumenyeseera oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Mukama nsaba otusonyiwe, osonyiwe eggwanga lyaffe, osonyiwe abantu baffe. Omuntu ali mu kkanisa ye Asha, naye abajja oli akomawo obukomi. Bantu bangi nnyo abagenze nga tebayingira mu kkanisa naye nga Asha omubwati. Ate weewuunya n'oyo yakulira aba Asha bonna, ye siniya Asha. Naye omuntu olumutunulako bwati nga kwegamba yakitwalanga kikye, ate neeno waggulu tewali amugambako. Naye abantu kibalemesezza okulokoka n'okuyingira, tebalina mirembe. Weewuunya tugenda okuyiga ebigambo mu Bayibuli. Mukama agamba nti ffe tuli mubiri gwa Kristo. Omubiri mwenna mugumanyi, omubiri guliko eriiso, guliko ennyindo, guliko omumwa, guliko emikono, guliko omutwe, guliko byonna ebiyamba omubiri okutambula. Twetaagagana ffekka na ffekka, naye okwezza obujja nga twetukuza kitufuula omubiri ogutuukiridde ogusaanidde mu maaso ga Katonda. Mpozi nga bwe naabeera nga enviiri zange zonna zitankuuse oba akasige kange konna kameze katuuse eno, ne ŋŋamba wange kaŋŋendeko mu saaluuni bankomole ku kasige. Omuntu yenna okwo kwe kweyonja, tweyonja. Nyinza okubeera nga sijja kubeera mu lugoye lumu ne ŋŋamba bannaye olugoye luddugadde kandutwale ewa Dobbi, n'otwala essuuti yo ne bagyoza. Tulina okwezza obujja abooluganda. Omuntu waali naye alinga weewuunya nti olwokubanga tuli mubiri ogwa Kristo tulina okuyitibwa kwa njawulo. Kakati lwaki nkireese kino njagala kugerezaayo kamu, tugenda kwongerezaako lumu. Tulina okuyitibwa kwa njawulo nga bw'olaba omubiri guno ng'enviiri ziri ku mutwe, eyo ya assignment yaazo, zirungi y'omutwe, eriiso lirungi y'amaaso liriwo okulaba, okwo kwe kuyitibwa kw'eriiso. Amatu galiwo okuwulira, naye byonna bikola omubiri. Era bwe ntambula teri agenda kujja kulaba agambe nti eriiso eryo nga likikoze. Ye alaba mubiri ogwa Meeyi. Ebigere bitambula naye bitambuza omubiri. Kati akamwa kekoogera kakola assignment yaako. Kakati naffe mu wonna we tuli, oba tuli mu kampani, oba tuli mu ssomero, oba tuli mu kyaki, oba muri mu restauranti, waliwo omuntu abeera waggulu akulira ekifo kyonna. Naye nga ffe abagoberera Mukama ayagala emitima egimenyese, naye yennyini omutima ogumenyese tusobole okubeera omubiri ogusaanidde. Kyova olaba wano Sawulo aweebuuka. Kakati njogera bwe nti ndaba Asha, oli mu kkanisa, Mukama akuyise, tewali muntu mutono. Katonda naye n'akufukako amafuta n'akuleetaawo lwakisa. Naye lwaki abantu bano bajja ne babeera nga bakwesittalako? Mukama akuyita agamba nti jangu gye ndi bw'oba okooye. Maybe waliwo ebikunyigiriza, stress asukkiridde. Kakati ate omuyiira bano, kakati buli akulabako bw'ati atya n'adduka. Oba oluusi oyinza okwesanga ng'eki offisi gy'olimu si yeeyo. Waliwo abamu nga offisi tuli mu nkyamu, Mukama atusaasira era twenenya. Oluusi ogenda n'ogenda mu offisi, ogenze kusisinkana secretary naye ogenze okutuuka osanzeeyo w'amagye. Mu poliisi gw'ogenze olowooza osanga secretary babeerako n'akaseko, n'amanyi ono kasitoma, n'amwaniriza bulungi, n'amugamba nti nkuyambe muki, ti munaye mbadde njagala kulaba mwami gundi, nalina empapula ze neetaga. Nti okke tuuliraawo, oyagala ku kakofi amangu ago kubanga amanyi ofiisi ye, oyagala ku kakofi, oyagala ku mazzi okunywako, nti no thank you. Kwegamba omuntu n'omusanga n'akwagaza ofiisi. Kakati nowuliriza omuntu ogenze mu kyaki, ono ye Asha ali wali asaba handa shikiba Mukama oli oluganda olujja bwati effesi n'ekyuka. Oluganda n'agamba ono waki ono musirikale oba ye sister atwaniriza wano, kubanga ba Asha bulijjo be basooka ne bakwaniriza n'owulira ng'oyagadde kyaki. Najja n'akulagako wootuula
nakubuulira nti kakofi kali wali bwe tuvaamu fellowship yaffe ebeera bweti nakuwa otuzino n'owulira ogenda okutuuka mu kyaki ng'olaba abaana abali wali abasinza n'ogamba nti haya kanange nkwate ku munagiro. Bannaayi, emboozi enyuma eno emboozi y'obwakatonda mu bayibuli wano etuyigiriza bingi, naye nga tugenda kuyiga ebintu. Owooluganda, omutima ogumenyese era oguboneredde gwe gukyusa embeera. Owooluganda kaŋŋambe bwe nti tewaliwo agenda nakusalira musango wabula gwe wennyini osobola okwekolamu omulimu. Bulijjo twogera ne tulaba nti Dawudi yasaba n'agamba nti ayi Katonda ow'obulokozi bwange onsaasire gwe, ayi Katonda onnaaze ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi, tongoba wooli so tonzigyako omwoyo omutukuvu, nkomezaawo essanyu ery'obulokozi bwo, onyweze n'omwoyo ogw'eddembe, ne ndyoka njigiriza amakubo g'aboonoonyi, n'abalina ebibi balikyukira gy'oli, omponye mu musango ogw'omusaayi, ayi Katonda onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo, nyweze n'omwoyo ogw'eddembe, nange naaba mulungi. Dawudi ng'asaba ebyo byonna tubyetaaga. Bwe tubeera bwe mba nga ntambudde bubi, Mukama asobola kunsonyiwa bwe musaba. Omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda taagugayenga. Tuzzeyo eri we tulabye we wali Samweri we yali n'abagamba beetukuze, n'ajja tujja kubeera nga tugira tukomaawo era tujja kugenda nga tweyongera. Naye owooluganda olunaku olwaleero Mukama ayagala twenenye. Omusajja Dawudi yabuuza wano nti omuvubuka anaakyusa atya, anaatereeza atya ekkubo lye? Mukama ayina enteekateeka gye yategeka, kikwewuunyisa. Atulaga nti bannaaye, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna nze mbifuga. Nze Katonda nkuyita, jangu gyendi nja kulaga ekkubo. Yagamba Samweri nti jjuza ejjembe ly'amafuta, njagala okutuma mu batabani ba Yese, bw'onootuuka eyo nja kukulaga ekyokukola, naakulaga bw'onookikola. Naye ng'ate yali atidde Samweri nga gwe oyinza n'okutya, oyinza okuba oli mu kaguruupu oluusi kemukola nawo ko ebintu oluusi ebitaliyo, ebitali bituufu, ebitali birungi, n'ogamba banandaba batya, nze abadde wano kabodenga nina ebintu byenkolaakola, mwana olunaku ne luyitamu, banandaba batya nga ngenze nti ate kati ndi mu kulokoka kukkiriza Katonda. Mukama agamba jangu gyendi, gwakooye era azitoowereddwa, bw'ojja eri Mukama n'okyusa omutima gwo, agambe nti bwe munoonya mulindaba, munoonya obwakabaka bwa Katonda okusooka, ebirala binaabongerwako. Bw'onoonya Mukama bye weetaaga mu nsi muno bijja kugoberera, ojja kubifuna. Kyovudde owulira nga Samwiri abuuza Sawulo nti tewali mutono? Oyinza okuba oli mutono w'oli, ng'ensi ekunyooma wonna w'oli, ng'oluusi toyina na kyakulya, oluusi ofumbiddwa, oluusi n'omwami takomawo, toyina kyakulya, gwe weenonyeza ekyokulya n'oyagala okusaka eby'abaana. Naye Mukama akuyita agamba bw'ojja gyendi n'okakkanya omutima gwo, obusungu busse, omwami musonyiwe, okkirize Katonda. Bw'onokkiriza Katonda olunaku lw'okkiriza Katonda bw'oti, n'omusanyukira, n'okyusa omutima gwo, n'omusonyiwa, n'osirisa ebigambo by'obadde ojjayo mu mutima gwo, kubanga bingi bijjudde nga bwe twasoma mu Matayo 15 nti ekijjudde omutima akamwa kafulumya, ng'omusajja buli waakomawo, musajja wattu naye agenda eyo n'anoonya ssente taziraba. Abantu tebakyakola, naye nga maama obusungu bungi, ebigambo nga bingi, n'omuvumo okuva ku namba 1 okutuuka ku namba 10. Omusajja n'agamba bannaye simanyi na waakusula. Maama wange, kkiriza Katonda olunaku olwaleero. Mukama agamba omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Ye Katonda akuyita, ye Katonda akyusa omutima gwo, akyusa emmeeme yo, era bw'ojja gy'ali ne tusaba ku ssaawa eno nga bwe tusaba kaakano, gamba nti ayi Mukama, nzize gy'oli Mukama, byonna bye mbadde ntambuliramu tebinnyambye Mukama. Ngezezzaako ntagadde mu nsi neŋŋenda eno neŋŋenda eno neŋŋenda eno, buli wamu ŋŋenzeeyo, bingi emikwano gye biŋŋambye okukola, ne mbikola, nkoze n'ebitayogerekeka, ebitayisika mu kamwa. Naye Mukama, nga bw'oyogedde olunaku olwaleero nze nzize, omutima gwange gukooye Mukama. Ogambye nti omutima oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Mukama, omutima gwange guboneredde. Saba nange kyenjogera nga naawe oddamu, gamba nti ayi Mukama, omutima gwange guboneredde. Mbadde nkwegaana ebiseera ebisinga, naye kati simanyi waakuddukira. Mukama, Bayibuli otugambye nti gwe kiddukiro, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Naye Katonda wange nzize, lokola omutima gwange. Gamba Mukama nti nsonyiwa obutali butuukirivu,
gamba Mukama nti naaza ne zoobu nange naaba mulungi, naaza n'omusaayi gwo Yesu Kristo gwe yayiwa n'atufiirira ebyonoono byaffe. Ffe bwe tunaazibwa n'omusaayi ne tugibwako ebibi ne tutukuzibwa. Owooluganda gamba Mukama nti naaza n'omusaayi gw'omwana wamu Yesu Kristo ntukuza ne zoobu nange mbeere mulungi. Gamba Mukama nti okuva olunaku olwaleero nzikiriza n'akamwa kange era nga njatula ne ŋŋamba nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange, gwe mulokozi w'obulamu bwange, gwe Katonda agenda okunnyamba. Ndabye ng'ensi tennyambye, Bayibuli eŋŋambye, omukyalo ono meeya abuulidde enjiri nti kale bwe tugoberera Katonda ne tumunoonya ne tuleka ebirala byonna ne tujja kubanga tukooye nti naawe onootuwummuza. Gamba Mukama nti ayi Mukama nzize nkukaabirira Mukama, wummuza omutima gwange, wummuza emmeeme yange, njijaamu obukyayi. Gamba Mukama akuggyemu obukyayi. Gamba Mukama nzijaamu obukyayi, nzijaamu obutayagaliza, nzijaamu okuvuma, nzijaamu okuwaayira, nzijaamu okunyakula ebitali byange. Mukama nyambo nnuŋŋamye n'omwoyo omutukuvu bwe manga nkyamye okuva ku kkubo lyo Mukama. Labayo Katonda wange neetegese okutambulira mu makubo go, olwo ntambulire mu makubo ag'obutuukirivu era nange olaba omutima gwange Mukama onjagale, kubanga enjiri gye mpulidde olunaku olwaleero nti omutima oguboneredde ayi Katonda togugayenga, nti ssazaaka za Katonda yemmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde ayi Katonda togugayenga. Mu linnya lya Yesu weegamba Mukama nti weebale kubanga olunaku olwaleero nkukkiriza. Nange kankusabire, wanika emikono gyo nkusabire. Ayi Mukama nkwebaza olw'omwami ono akukkiriza olunaku olwaleero. Mukama nkwebaza olw'omukyalo ono akukkiriza olunaku olwaleero ng'era ategese okukyusa obulamu bwe, era ategese okukola by'oyagala, era ategese okutambulira ku ggwe Mukama, era ategese okumenyesa omutima gwe akugondere akakkanye. Mukama ntuma ekigambo kyo kyoyogerako mu Zabbuli 17:2 nti otuma ekigambo kyo ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira. Mukama ntuma ekigambo kyo kiyingire mu mutima gw'omukyalo ono, omuwonye, omusangula amaziga ge Mukama, kiyingire mu mutima gw'omwami ono, omuwonye omusangula amaziga, kiyingire mu mutima gw'omuvubuka ono ali wano kaakano ng'obadde tomanyi kyakkola, ng'obadde n'ebibuuzo bingi, ng'olowooza tewaliiwa ayagala kumanya, naye Katonda ayagala okumanya. Era Katonda yennyini ng'omaze okumukkiriza kaakano agenda kukusisinkanya ebyo by'otaalowooza nako, agenda kukusisinkanya abantu b'otaamanya nako mu bulamu. Mukama yeetegese okukubira ekkubo awatali kkubo. Ye Katonda agenda okuliisa, ye Katonda akuwa obugagga, ye Katonda agaggawaza, ye Katonda akutaddemu emirembe, ye Katonda akuwadde essanyu kubanga agambye tessanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. Emirembe gy'akuwa ensi tesobola gikuwa, ensi temuli mirembe, naye Mukama yekka yakuwa emirembe. N'olwekyo gamba olunaku lwaleero ti Mukama nkwebaza, Mukama nkwebaza olw'abantu bano kubanga obasumuludde, obayambye, otusumuludde, otuyambye. Weebale nnyo Mukama kubanga ekigambo kyo kyekirimba. Ate ogamba nti bwe tusaba tukkirize nti tubiweereddwa mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Gamba nti amiina. Mukama bwennya omukisa, manya nsigadde ndi Meeyi. Amiina.